amufunisa olubuto agenda afuna abalala bongerezeeko guno omulembe woba tokola mulimu gumu olina obba ne side aso olyoka ogaggawale naye afuneyo side aso oba tamumanyi omala oluzungu lunsumbwa gw'omanyi abawala abali wano nga bangamba Queen osobola otufunira ku namba ya Bruno Kenzo olubuto lwagaana nawulidde Bruno K afunisizaawo olubuto nzikulage Wizo Bruno K yasikidde Wizo anti Wizo ayina ekisa ye muyimbi omunnayuganda akyasinze ekisa ekintu ekyokubiri ekyasinze okunyiiza omwala yavuddeyo n'agamba Bruno K tashevinga nze kyeseekakasa kuba namutuukako ng'ali fresh omwala yagambye takola ki tasala biti tashevinga okitegeera ensonga fena tukimanyi bulungi ekitonde ekisajja kiri arrogant tokimanyi osobola obbeera awo ng'oli musajja ng'alina ssente ng'alina buli kimu nga tasobola na bbula 10 lwa sheva naye ng'omukazi yamujjukiza n'amugamba bebi kikuze nnyo kisaleko kendeeza ku kisiko kikuze ekisiko kikendeeze gwegwa omugaso gw'omukyala gwekikwankubule ne babiliyoni abali eyo nga bakazi baye be babajjukiza obbisala n'amugamba naawe olimba kikuze naye omukazi n'amwogerera nnyo n'agenda n'akitoolako ne kino ekyamuno omukyala yenna gwe tulaba nti oyo mukyala mugezi alina oguluminga omwami we okitegeera kati bano abakyala abasiru be babaasama ng'omukyala ekyovola alina emyaka 34 talina muki musajja kyonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti tusinzira Kampala Uganda okuweereza nawe tukwebaza okuba nga ate osalawo okubanga omukutu guno gw'otambulira ne September naye atambudde but of course twagala kubaza bakama baffe Almutawa Enterprises Limited abatunda proti abono ku bukadde 10 ofuna protein n'ekyapa bagamba nti banoonyeeko ate banafa ba Al Hilal Holdings Uganda Limited abono bakugu mu kusima biodigester tanks kati woba otuuse okukola okusima toy oba okuzimba toy mu nnyumba yo septic tanks ziveeko biodigesters eziriko banoonyeeko bajja kubanga bakubulira buli kimu Rosemary Beddings ogenda basanga awo nno kasubi nga akava ku bitaala bwoti nga ogenda nga agende namuŋŋoona abakutunza bya mu kisenge okuva ku blanket masuuka pillows bed covers byonna nga bobirowoozaako babirina be banafa ba Rosemary Beddings banafa ba brand shoppers bagenda basanga awo kabalagala nga ku Tipati Mazima Mall batunda ngoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 nabo banoonyeeko ate banaffe ba Brain Parents Day and Boarding Primary School ogenda kubasanga Bukalango third term twalayo omwana bamuwandiisa oso omutani bamuwandiisa for next year as long as it is convenient gy'oli kijja kuyamba kubeera nga toyanguya obulamu kwaniriza ku pano njagala kwebaza abantu mwenna ababaddewo for the past 3 days okuva ku lunaku olwa Monday bwe twaviibwako Even Love paka olunaku olw'ejjo bwe twamuwerekedde abantu mwazzemu bungi nnyo ekalungu eyo okwerekera ku Even Love abantu muwaddeyo ssente abantu musuzizza n'ebirala bingi nnyo twagala okubebaza era ne tusaba Katonda omwoyo gwa Even Lagu ayongera okubanga ataaguwummuza mirembe ogamba otya Queen na Queen wano ku seti tubali noza mu weeks nga 2-3 nga tetwogeramu ogamba otya ndi bulungi mpozi gwe leero nga ondaba nyambadde biddugavu nkyali mukungubaga kati wala toyina ngoyo nga wonna zibuna ate era okukungubaga ensikungubaga tekinzigyako kuba nti buli saa mba neetega wetegera ne mulumbe obadde ki anamu okwetega kuli batta ate wokungubaga tolya kyovula bennaku zino abaana bakaaba balina make-up tonsesa nga tuli mu nnaku bana Evelyn Love Mukama omwoyo gwagulamuza ekisa rest in peace naye nga nyongera okwebaza Abannayuganda okimanyi muno ng'ovudde mu bino ebyakalulu guno omulembe Abannayuganda batandise olaga unity wavaayo n'okaaba ekizibu ennaku zino abantu badduukirira bana enyongera okwebaza Abannayuganda baalaga Evelyn Love omukwano bo babaddewo abasinga obulungi babaddewo abasinga obungi babaddewo naye nga tebakiraga mu kamera nga bayamba buyambi okitegeera lwakuba bensingo nnyiigira be bamu ku beefuula abagezi abavuddeyo nga batandika ojjajinga simagundi lwaki tobaddewo tetukulabangako ng'obeerawo biki nga batandika osonga mu banne waliwo batandisa ebintu ebyo sibadde nnyo ku mutimbagano
waliwo mbadde mbeerako naye nga siriiko kati mbadde studio observer kutwala budde nga kubeera ku ssimu. Waliwo no tiktoka eyavudde mu bwa tiktoka kati mukaabi. Woba oyagala omupangisa asobola okukaaba n'akola buli kimu n'awanika amagulu omukaabi w'essaza. Akutte kiripo yo saagitegedde nze nno saagikutte saagyeditinze. Lawrence yagyeditinze kati ngyekangidde ku social media leero ku makya nga ndaba Sefuko ali ku ntaana yeziribanga ali akoyekoze obuntu bw'ekirogologo. Omukaabi w'essaza omwami yako obwa tiktok yabuvuddemu kati muntu wa bubadika era gwoba oli eyo ng'onoonya muntu akaabirako alage mbw'anyoleddwa egeje yazirigombamu alinganga zolo alinganga atamidde yasuse Sefuko yansibuddenga ategeera kati ate mu dakiika 2 n'avaako yansanze n'adde nina wentudde n'andaba yadde alina baabuuzaawo nansiibulako nange ne mumusiibula sibine walo nga tetwogera naye yabadde ataddemu ku byokunywa nze wonna mulabidde yabadde soba otya kwogera kayadde atadde kundi lwaki munywa ebyokunywa ebya layisi naddala ku mukolo gwa munnogwo naye kyentegeezeddwako bayika bamupangisiza ebintu by'okukaaba ebyo Eve yagaana okukaaba ate ekyokubiri omukwana abantu gwe balina eri Eva teyeetaaga kupangisiriza bakaaba naye ekibuuzo Sefuko lwaki oba weeziribanga bw'oti olinganga omusezi olinganga ayagala okusuula naye nga lwaki mukola ebyaluminati ku ntaana z'abannammwe nammwe kati yabadde akola kyekyo yabadde eno weyeeziribanga wakola ati kiki musera misana tuku nga tulaba ate obusezi tebulina kkala nti omusezi aba wa bbulu kuba twandigambye nedda tetusobola kumudividinga nti Sefuko si musezi kubanga singa lwali tumanyi nti abasezi baba bbulu nti nedda Sefuko si musezi n'owa bbulu si waaki abasezi babanga ffe bannange nze kye yasinze okunnyizaako oyo omwana kuvaayo tandika gamba Shiba lwaki toyamba lwaki banayo kimaya abantu bangi bayamba naye nga tebali mu bya kamera abantu wane Uganda baga anti nze wennatya omusajja yalina emikwano gyange nembagamba obwavu bunuma nanzize balina mpa emitwalo 3 nanga mikwano gyo tobagamba mbu nkuwadde saga bintu byakweraga nagenda natera ne data wa wiki ku simu nagenda saddamu teyalina kiyakola yadde ba wadde yagamba tobagamba nze saga bintu byakweraga muntu mmanyambo nyambi nagenda teyaddamu nalabika okuyamba kuva ku mutima abantu bayamba lekerawo okupimapima ennyamba z'abantu omuntu omwana navayo nasonga mu munwe olunwe simaka kati oyo muli wa bisiyaga namulabye nga ate mwina kifaananyi nga yekisinga ne Nina Rose n'eki ekigenda mu maaso kw'oyo omwana twabadde tukyali awo tetukyakungubaga bannanga okungubaga temutulese kungubaga mu mirembe akibikalize kyankutteko mba nkyali mu kuziika ngenda okulaba ntandika okulaba bampangamba bintu bya Brunoke bwenzize waka nempulirizaako nempuliriza ekiwala kyeyerusa ayina yayongerwako kyeyayongeramuko ayina yayongerwako nendaba ekiwala ekimyufu ennyo si kikadde nnyo si kito nnyo nga kyemulugunya nti Brunoke yanfumiza olubuto Brunoke yakola bwati Brunoke nze mukolera vidiyo Brunoke naye kyensinga voice note waziwulidde oli Brunoke ayina obukugu mu kusaba baaba oli ayina obukugu kyenasinza okwagala yengeri jattamu eddoboozi ng'asaba paipi kakati emotoka wettemu amafuta kati simanya katala kaaka kankayiseewo kuba ffenna tusabiriza nange nsabiriza gw'olaba gwendiko mu inbox nga nkusabiriza bwentyo zifulumye sijja kumanyira sijja kwesiba ku Brunoke nange gwe mulaba nsabiriza lwakuba okimanyi edda cash crop ye Uganda yali coffee na cotton saa zino kati cash crop mejja cash crop kusabiriza okusabiriza abaana bakukwata ne bakumoldinga ne bakufumbafumba ne bakijjayo ng'oyizoza kinyuma oli ava ne bakanga ngenda kuba luseke Meja cash crop wane Uganda tekyali cotton kusaba era gwe oba oli awo ng'enjala ekuluma nga banno tobasabiriza kuba balina ssente wano bangi naawe abantu baakolamu gwayina ekikyamu Brunoke lwakuba ensobi gye wakozeemu okusabiriza kuno ndooza tukufunira amateeka tukube essimu kuba oli omusindikira voice note agisharinga n'akulabisa
message oli azisharinga naye wokuba akasimu ate nesimu yandibadde ku WhatsApp mwe WhatsApp recording bwa yandibadde ku WhatsApp bannange abasabirizi ffenna gye tuli etteeka liyita bannange esabiriza ku WhatsApp call ebisigadde bajja tulabisa nange ndi musabirizi naye tetuganye okusaba omuntu yandisabiriza naye Bruno K for example singa omuntu ajja nakusanga ng'olina emmotoka yo amafuta gayo gayina osasula renti ne waaba akuwa ng'alina kwazimbire ne kusiza mu voice note Bruno alaga nti singa tebamuwa mitwalo 10 egyo emmotoka egenda kusika naye kati tukole wetuti Bruno K naweza ku voice note ng'alaga baby bw'otampa za renti landlord yangobe wagwa omubiri naye kati kankubulire waliwo ekintu kye bayita okola ki okusimba ensigo mu ttaka ng'olindiridde zikule okole ki ojjemu ebibala Bruno K yasimba dda golooza omubiri gwakola eyo mugimu gwaki gwakwetega olooza obuyimba bwayimba bwaki bwakwetega kakati gwe lwaki ojja mwekwani nga tosobola ebintu oli bizinesi ye kaduuka ke kalamba kali awo mwetezi kati ate oba tomuwa oba omugamba biki okumuwa tteeka twatuuka ddyawo nga abayimbi wadde omuyimbi nga musajja alina weebwa mukazi tutuuka ddyawo kankubuulire music omumanyi era omulimu wakati omanye enjala eri mu bayimbi olowooza music alimu ssente engeri abayimbi gye basobola okufunamu ssente omuyimbi omusajja kufuna mukazi alina ssente kati nze nkusiba 99 oba 100% abayimbi bawana abasajja buli omu alina ekikazi ekiteekamu buli omu nze nkuwa n'amannya n'omukazi ne mukuwa abayimbi bawano 10 ku 10 buli omu alina ekikazi ekiteekamu abayimbi balaba tebava ku bivulu babakolayo ki bamu ebyo oli agenze ku kivulu akimye miliyoni egyo video ya mmeka nze nzikoleramu ezo video ya mmeka video gyakola busatu audio wa mmeka okulya kwa mmeka amafuta ga mmeka abaana batambula nabo bammeka emu osobola n'ogikola mu wiiki n'oyimba mulundi ogwo gweno bakakasa music temuli ssente kyova olaba bano abayimbi bagenda nnyo tewalaba Kamiliyoni ng'ali maaso ga Museveni yasabiriza naye nga yayimbira ebbanga mmeka tibambi mpaayo bambi biki ne kukulwala bamudduukiridde naye nga be babasajja ab'amaanyi Bakenzo babo bonna bani bonna badduka eri kukola ki kusaba kasente kakati ate abantu bakiteekawo mbwadde eryo saba sente gwe bakyawa kati ba Bruno K baatyo okukyayibwa naga kansigale wano era ebikazi byo biraba kati nze nadde nkola eguli ya Bruno K nga mwogerako kyali wange yaddani naye nagamba sokojje era Bruno K yalese ekikazi ekibi ekirala ne mugamba ate lwaki nangamba oyo tumumanya azungira mu bidamage kino kirungi ne mugamba naye leka naawe kino nagamba era bidamage nangamba Bruno K ne Josted abaana bamanyire omwana yangambye Bruno K ne Josted bakyasinza okwata engule yazidamage nagamba nangamba omuyimbi akyasinza obba n'abakyala banyirano mu history ye Wizo omanyi Wizo yakuba oli yakuba teta nenga teta mu bukube bwe alabika bulungi ate yamukuba nanga omuyimbi akyasinza okukwata engule y'abakyala banyirira ye Wizo nanga naye Josted abaana balina ebigambo tebyade ebigambo byange ebyo temunno gwe basongere ku damage obalabe speed gye batwala bannange abayimbi Bruno K yatya okukyayibwa n'atyo okusala eryo sabiriza ye kasigale mu damage zaali bbiri either ogende wa Museveni ayimba Museveni amuwe ssente oba asigale mu bakyala be bamuwe ssente kati lwaki mumubunana muleka abeere mu bakyala ate atalidde kisiyaga kati ekibuuzo omukyala ono Bruno K ekisooka aba agenda kufuna ssente lwaki abafunisa embuto ekyokubiri lwaki tabawa kibakola ki banga omukyala yatuse n'okompulinga ng'agamba alinda nelitako ganga agamba waliwo bwajja neyeebaka bwe yagaya mutasala na wansi eno yenna n'agamba Bruno K oyo mubula akafaananye kobwakabya akatambula nga Bruno K bamutaddeko ebyoya by'enkima yenna
Nanze noza ekyo shaving akiri naye kati nange kansokere ku ekyo nze natuukirirako ku Bruno K. Nga shavinze. Bruno K womutuukirira buli ssaawa abanga eyakabonnaaba. Aba fresh. Aba awunya bulungi. Ekyo shaving mutulimba mwagala mutulemesa. Tabala engeri gye bakayanira mwami baagala mwesigaliza. Mutulimba oli omwana ali fresh nnyo. Bruno K musajja munnange. Mutulimba. Entalo zaata shaving ezo muziteeke nnyo ku ffe. Walayi mutulimba oli kwetega gwe mulimu. Wali omutuuseeko. Bruno K ayinza okukwatambula ne peya za lundi za boxer. Oli mwetegi oli ali fresh. Ekyo kyo temutulimba. Ekyebinankani olimba mutulimba. Kati tugende ku kino ekyolubuto ekyolubuto n'ekyolumu okugendayo nga talina appetite. Kati kankugambe waki ogende wamma ne machine nga tolina appetite. Kankugambe ekintu kino wammanga twogere tukirize tugaane okimanyi Bruno K muvubuka mulungi. Okimanyi abaana be bonna bazaazaala balungi. Okimanyi mbuno tuli mu mulembe guno ng'abakyala bazaala baana baabwe si baabasajja. Gwezayimo osobola obbaawo ng'omukyala agamba. Oliawo oyagala kunzaalamu. Osobola obbaawo ng'omukyala agamba oyo ne watandabirira wabula n'agiwamu otuzzi n'enfuna omwana njamwerabirira. Okimanyi? Nze mbeera mu music industry waliwo abaana bano abawujjirizibwa obunyama ab'abayimbi. Balina abaana oli osobola omusanga alina abaana 5 omu ali Netherland omulala ali Canada abalala bali muno bamama be bagagga ng'agamba nze abakazi be banzaalamu. Nze sirabirira abaana. Funa mukisa gw'abanzaalamu ndoza abaana bati abaana babeera n'ebiwalaata. Bino ebintu biri komoni. Kati Bruno K naawe laba mulabe. Gwomaye abakazi abaagala omuzaalamu. Kimanyi nze sinafuna nzala ndoza batya kiwalaata. Kirabika okumba byama engeri gy'oli omufumbo. Naye osobeera ng'olabika bulungi omukazi n'agamba nankola bukozi lubuto ebisigadde ne waagenda. Oyo njagala bwagazi kyana nga kirina ebiiso nga ye. Abakazi bali wano balina ssente nga basobola okwekuliza abaana. Nga ye kye yeetaaga dufuna musajja amulabikira obulungi nga kyabaze omwana ng'ajja. Era omukazi yakkiriza nti asobola olabirira omwana we. Era n'omukazi akkiriza nti alina ssente. Kati ekibuuzo kiri kimu. Kiki ekiyinza onnyiiza omukyala ali mu pozisioni y'okugamba nti mu myaka 34 gy'emyaka gye nina okuzaaliramu. Omwana wange naamuzaala nja mwekuliza. Kiki ekiyinza onnyiiza omukyala oyo okuvayo n'alabisa Bruno K nga bw'amulabisizza. Naye kati kola bw'oti. Abakyala abo bonna abajja ku Bruno bakugamba abafunisa embuto first time. Faster. Bafunirawo olubuto si kyo. Kivaako ki? Nze ngamba nabo bajja kyekigendererwa kyabwe nga baagala mwetegeberera. Lydia teziriyo postina Lydia Piruzo ozimanyi. Ziri zisaanyawo buli sipaamu n'efiirawo. Waliwo omusajja kati olaba nga bw'oli queen. Oyinza okuba nga ebirooto bya musajja ali ŋŋaŋŋanzi. Katonda n'akuyamba n'ofuna olubuto lwange n'ogamba kansirike kubanga wali nga tonnafuna lubuto mbadde nkulaga nti nkola ki nkwagala. Bruno K yagamba omuwala tugenda promotinga kampani yaffe n'amulaga nti yesuubire kati singa ofuna olubuto mu musajja akulaze nti no gwe suubirye ate oyinza oddujjamu. Awo abakazi we bakolera ensobi. Okimanyi mu nzira abasajja bantya anti nze neebuusa dda ndi kibanda kiri bwe kiti. Abasajja ebiseera ebisinga agenda okujja okwebaka n'omukazi. Bw'aba tabala ku havinga sex kyokka oluusi aba abala ssente kumuggyako ssente oba kumukozesa abeeko wamuyisa tebalaavu. Naye yo omukyala w'omwebakako ye aba amanyi mulimu ki? Muli mukwano bantu babiri nga kati oli Bruno naawe voice note buli kimu kiraga yali abalaka ssente. Yali anoonya muntu amuteekamu kubanga gwe akyogedde nti Bruno yali asindika message ng'alaga wootazimpa bebi bw'otampa zaalo nti Lolandi Road yangoba. Omukazi agamba we yalekerawo oteekamu akasente ono laavu n'ekola ki? N'esirika. Kitegeeza yali amwagalako kasente. Gw'omanyi ekisinga onnyiiza omusajja nga yazze kweyambisa gwe n'omugamba oli lubuto. Ayinza okudda eyo n'asamba emigere n'agaba nabadde nzize kweyamba. Naye embuto zaagala nnyo abakyala bwe batyo. Abo abakyala be baagala ozaala mu Bruno K. Empeke weeziri wano ne woba bagaka kuyiwamu amazzi nga bakagakuteekamu nga wayise ennaku 3 weeziri ne gafiirawo ne gatakola lubuto weeziri. Impi positina weeziri wano simanya nga Lydia simanya nga family planning. Aba ayagala bwagazi lubuto. Kati ye Bruno K wakyasula abawala mu mukwano.
kuba omuwala yagambye ekigenderwa kye kubuusa girl child kitegeeza nti Bruno K sweet talking abakyala anamala n'abadde ekintu kiriwo ekiti omukyala osobola omuggyako ssente nga tomufumbye bwongo oyina omufumba n'omulaga mbu muli mukwano actually n'omusajja nga ajja okukwabula tagenda kugamba mbu njagala kukwabula omuwe alina okulaga mbu akwagala nnyo kumbe ye ayagala bwagazi kiri ayiwa otuzi twagende agala toola kutanga esi abaana balafu abalina kyova nze nzija nembakola ki nembabuusa nembagamba nti bannange omusajja waba tannagamba nti owaaye twebase tukyongereyo mu maaso mbadde nsaba sooka obireko kakkana kikwegambire sente buli akwebakako aba ayagala laavu abaana bala twebuuse tweberere ensi gy'ogirabira kwini yeye wammwe eyo abantu abatalina laavu ate laavu waliyo omwana ow'obuwala ng'ekisooka ye respectinga gw'oyagala ye akwagala oba akugambyeko mbwakwagala katalinganga mmwe kwini yakirena ensonga lwa katonda mutuufu kwogera ku nsonga eno lwa nsonga waliyo abawala eyo nga ye ayagala musajja gubuuza oyagala musajja omusajja ye gw'oyagala ogenda naye mu bufumba ayagala ate waliwo n'ekintu kino asobola okwagala naye muwa obudde omuntu agenda kwebakako olunaku lwaleero enkyotandikirawo pulaani z'embaga ojja ddi ewaffe kati nze omanyi nze mbabulidde mbagamba amazima omusajja agenda okujja okwebakako aba ayina abawala abalala beeyebakako ng'abo bataano nga kisobola omutwalira obudde oba mwezi gumu oba ebiri azuulemu agambe naye ono nagundi wanjawulo kankole ki kamukuume kisobola omutwalira ebbanga ng'ali awo abasengejja busengejja anoonyamu ogwo gw'anaakola ki gw'anakuuma naye gwe yakakukebera enkya ogamba kaakati ate tugende mbadde nsaba abasajja mubawe obudde mubaweemu ku budde tobimanyi gwe kyogayo wali onoonya mukyalawo ng'omulonda wasooka n'osengeka n'ogamba ono wanjawulo katonda yamuleeta kyovudde yankugayo wasooka n'osengeka awanti awo ndi mukuzimba maka interview zinaza nangamba ekiwala ekyo ddala mukoma ku interview kati nina okusula katonda yamu mwe Bruno K n'ekyokubiri bali mubaleke nammwe mubikola eyo muyina abasajja nga 10 mubakuula lwaki ku Bruno K mukifuula ekyenjawulo ennyo anti si musajja omusajja yalina okuwa ekifo kino ekintu kino eky'omusajja omuwa tekibaddeewo nze kankubulire ku basajja 10 abagaba nga bo bakimanyi omusajja agaba osanga kaabo ago 8 bonna agaba leero enkyayagala muwanze kati nkigambye kyovudde nkugambye okusabiriza cash crop e Uganda kati ogenda kusanga comment eziri mwaka akavidiyo ng'omwala agamba omulenzi amusabiriza ng'abawala bagamba ebyo bya bulijjo naawe munaasikangamu n'omuwaayo toziraba nga bagamba ebyoyogera byaki naawe bya bulijjo abasajja nga basikangamu naffe ne tubawaayo ekintu ekyokubiri ekyasinze okunnyiza omwala yavuddeyo n'agamba Bruno K tashevinga nze kyeseekakasa kuba namutuukako ng'ali fresh omwala yagambye takola ki tasala biti tashevinga okitegeera ensonga ffenna tukimanyi bulungi ekitonde ekisajja kiri arrogant tokimanyi osobola obbeera awo ng'oli musajja ng'alina ssente ng'alina buli kimu nga tasobola na bbula 10 lwa sheva naye ng'omukazi yamujjukiza n'amugamba bebi kikuze nnyo kisaleko kendeeza ku kisiko kikuze ekisiko kikendeeze gwegwe omugaso gw'omukyala gwekwankubule ne babiriyoni abali eyo nga bakazi baye be babajjukiza obbisala n'amugamba naawe olimba kikuze naye omukazi n'amwogerera nnyo n'agenda n'akitoolako ne kino ekyamuno naye ng'alina ssente bukadde ne bukadde kitegeeza abasajja bo nga bo bali arrogant kyekyakuteesaawo ng'omukyala osanga omusajja azise omulimu gwe kumusaawa tubeerawo n'omugala leero olimba naawe gundi kigize ebyo bya bulijjo omukono funa shevu bafuna akambe musaawe ssente n'omugamba waaye naawe akapale kagubye oyambadde ke kamugula ku panti endala ng'oli mugaga muzibu naye ng'alina ku 5 nnyo ayambala ka bokisa kamu n'omugamba olimba naye gula ku bokisa
okusezezo abasajja bawuliriza era omugambo jalange enkyalese box endala 6 mmeka gwegwo omugaso gw'omukyala nti nawe olina ebintu bye wali okola nga bya kivubuka naye mukyala wo n'akwebuildingira n'akuguroominga kwe kubeera omusajja gwe tulaba kati ne tukweguma ne tugaba omusajja oyo waaki wabuvunaanyizibwa omukyala yenna gwe tulaba nti oyo mukyala mugezi alina oguroominga omwami we okitegeera kati bano abakyala abasiru be yasama ng'omukyala oyo kyovola alina emyaka 34 talina musajja kwasama ebyo byotugamba ffe twabirabalaba dda no obufumbo it's a choice naye okubeera n'omusajja bya bulijjo okitegeera muntu ayasama abasajja mbadde nteesa oba toli mu bwangu nga owulira amazzi tegakutta gafulumya omuntu ayasama sooka omuleke omumanyi otya omulaba yalaba kati ebyo ebintu byatunyumiza bya bulijjo ffe tusiiba abasajja tubagamba gundi omeze nnyo kijjeeko jalabika ng'omupreparing agende ewanaaka wagenda ewanaaka okwenda n'akajja gamba bambi bba wa kwini muyonjo naye obbaawo wajja ewange okwenda nga ndaba omwoyanjagama omukazi oyo tali siriyasi naye ebyo byebikuyamba okulaga bbaawo gy'alaga nti ono aliko omuntu oyo omukazi talina sensi yegurumingira musajja tagiyina eyo sensi. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business Munnayuganda naawe awangalira mu nsezi enjawulo omukisa guno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga esimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akoyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +4 794 900M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Eno nene leero lwansonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka. Yes, kyobula bw'oliako ne tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange kakati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank. Owaayi omukazi guba mukisa kuyamba ku groominga. Tuli ku mulembe omulembe gwe tuliko tuli ku mulembe nga tokyasobola kufuna bbawo omuntu ng'olwedde yamuguroominga n'otwala butwazi. Ekikufuula omukyala kufuna musajjawo n'omufuula ekyo ky'oyagala akole ki kyoyagala abeere awo wetugenda okuyita nti mukyalani mukyala gundi wuuyo kati oyo omukyala oyo tasobola bba mukyala muntu asobola kuba mubbi w'abasajja ng'abakemakema na busente wegwoviirayo muntu kyategeera n'ovaayo n'otugamba mbu omusajja tashevinga woba omwagala lwaki tewamugamba gundi shevinga kyekikufuula omukyala kakati ate Kakati ate n'ekirala
ate nga tonagiraba batya kyogamba gwe kyoli olwaleero ku basaazi nongonyirira teri yakikufuula kyogamba emyaka emabega wali ofaanana bwotyo kyebakugambye nti sebo olina reasoning gye mbadde sinawa budde eyo anze siri wa bulijjo nabagamba dde ate mwengendereza ebigambo byange byenjogera ekintu ekyokubiri omukyalo oyo babakyala awo bavaayo ne batugamba nti Bruno akola ddakiika mmeka akola ddakiika 2 waba akola ddakiika 2 kubanga bamaze emyezi 9 myezi 10 mwaka sikyo waba akola ddakiika 2 lwaki osigala omumamiriramu ogwo omusimbi gwonna ndowooza mbadde muneeza eddagala ate kisoboka nammwe temutusiriwaza lwaba akola eddakiika 2 omwezi guno era buli lunaku kuba mwani upkeep neza DNA ey'oli omwana ye yazisasula n'emmotoka n'egundi buli kimu bwe waba akola eddakiika 2 lwaki ye akola eddakiika 2 gw'osigala ng'omaliriramu serebu kyo kyenkugamba kwinga kyenyawo tunulemukoyo nti omukyala ng'oyo nga tugamba ali a bit complete center azirina nga kyeyeetaaga ye musajja omusajja oyo yandyetaaze nga musajja kati tutwale kye yatugambye nti Bruno si musajja kikola ki kimala naye naasigala nga amuteekamu ssente kitegeeza nti afoogoyinze ne kyandibadde ayagala musajja kati ayagala muki muntu oyo omuwala wawulidde ku statement ye yagambye nti yali amaze ebbanga nga tafuna lubuto ate ng'alaba emyaka gye gikoze eki nga talina gwafunamu lubuto ng'emyaka gye gigenderedde ate olubuto ne lujja mu kaseera ako ddayo owulire statement ze kasita yamufunisa olubuto agenda afuna abalala bongerezeeko guno omulembe woba tokola mulimu gumu olina obba ne side aso olyoka ogaggawale naye afuneyo side aso oba tamumanyi omanyi oluzungu lunsumbwa gw'omanyi abawala abali wano nga bangamba kwini osobola otufunira ku namba ya Bruno Kenzo olubuto lwagaana nawulidde Bruno K afunisizaawo olubuto nzikulage Wizo Bruno K yasikidde Wizo anti Wizo ayina ekisa ye muyimbi omunnayuganda akyasinze ekisa bino mbwofu otonyolokoka akukanika ate akukanika akubuuza oyagala mwana oyagala ki Wizo talina mpisa mbi ebyo mbwofa omwami oli akulukuza ekisa kiringa neema akanika abuuza oyagala mwana oyagala ki anti serebu alimu omusaayi gwa serebu ogutandika so tayagala kukolera ettima kati yamusikidde wuuyo naye ebyo byonna nga bikyali awo nina akantu kemadde njagala okukoonako abakyala abajja nga mucomplaininga mbu omwami simata malaako akuba akadakiika katono obadde okimanyi nti mu kisaawe ky'ebyomukwano ebiseera ebisinga omusajja wafiiringa bowad aba ayagala amale mangu akite ng'afiiringa bowad nze naye namwinako oyo omusajja nga wakadakiika ako 2 neŋŋamba naye kati ono mukoze ntya naye nagenda okizuula ng'ebiseera ebisinga ekimukozesa akadakiika kamu 2 butamufuula bize omuntu womufuula bize n'omwetolooza ekisenge n'omutwala eri n'omuwa emirimu mingi baba era buli wakajjayo era gaba gaddayo buli n'omwetolooza naye omuntu womuteeka mu kifo kimuwe n'omuntu womuteeka mu kifo kimu bwe kiti n'omufuula aido lwaki okubawo nnyo kubanga abantu gye bali bangi eyo nga babula kugamba ndi beddira nkoko omusajja bw'omutuma emirimu emingi obudde bw'okufundikira ngamba bweyongerako naye kati gw'oli mu kifo kimu bwe kiti olinga eyafudde olinga eyeekatisa ebindaazi wenna ogudde oti si gwe omunene obudde obutwalira mu kweyerusa wenna ogudde oti lwaki oli naye taakola ebibye kumala bumazi naye agende naye omuntu w'omutuma emirimu aba tannalowooza n'omuzza ewalala nga gaddayo n'omuggirako bw'oti naye bigira ne bimunyumira n'agaba emirimu gino gye bampadde nino gikola ki n'asala givaamu mangu bwenge nga ginyuma so kisobola okubeera nga kituufu Bruno K afundikira mangu naye ng'ensonga lwaki afundikira kati naye abakazi obala bonna banene bazibu kuba nalabako oli yani oli Mama Saif ye Mama Saif tewamulaba saizi talina engeri gye namulaba talikamu bwa bedroom mafia yadde n'akatono alaka agwanga kindaaza ati nono tewamulabye saizi ono jasi lubuto lwe mutezeza
ako kabagezi bokka kati nze wenkulanga omala mangu ate ng'owo mojja kunsumbwa ntandika okutuma emirimu n'enkuzza eri n'enkuwanvuya mulekera okujja otuleekaanira kati gwe mundabayo Bruno K mutukuvu alinga Mariamu omutuukirivu tetulina kyamugambako yadde kyemulina omugambako Simawu kyeki Simawu pulezidenti bano abakodo abatavaako yadde neki yadde n'ekikulu olina kirowoozo nti sente azina tagabanga be aziyina naye ziyina ebyokukola bambi aziyina naye ziyina ki ate bano abawala mwatusobedde buli Farida Nakazibwe bw'avaayo n'awaana Bruno K ng'omukazi avaayo kiki lyandiba ebbuba lyandiba ki Farida Nakazibwe yabadde yakavaayo owaana Bruno mbu Simayanga yamugamba asomeye mukwano omulungi biki twabadde tukyali awo ng'omukyala avuddeyo ne luli era yavaayo n'amuwaana kiki buzibu ki ate mnayinza atali omu ku bakyala ab'emulugunya so obadde okyagamba nti Bruno K ye talina kyakunenyeza tumuleke aligite buli gisi Bruno K ye tumuleke aligite buli gisi ani atasabirizangako kuba Bruno K obuzibu bwayina mwe muba mugamba mbu Bruno K agenda akole Bruno K already yasettinga business ye just n'okuyimba business okitegedde n'okunyirira bannange munyirire okunyirira business nagwo mulimu ekampala wano nze nabagambye okunyirira is good business gwoba oyagala kakasambu okunyirira business bwebeera mukazi ng'olina omukisa nga bbaawa omuzimba ng'akulaakulana ng'akuba ziddiiru okitegeera bbaawa atuuke ng'ayagala kuba buli muntu wafuna ssente aba ayagala genda out zikola ki zisaasaanya bbaawa atuuke ng'ayagala tambulako naawe naye ng'otunula bubi ng'olabika bubi ng'owunya n'enkwawa ajja kulekawo awo asitule obukadde 2 agende ebbali anoonye baazibya nava abanyirira kati abanyirira baba babonyeebonye bo baba bajja kukola ki kulya ssente gw'oko bbaawa akomewo nga ssente azisipendinze n'abanyirira olaba nti okunyirira business bw'oba oyagala wakanamba okunyirira si business Bruno K anyirira naye oyo omukazi alaga ssente yaziteeka mwanyirira mwekikulu obuzibu obuliwo Abannayuganda business mumanyiko era genda tunda kutuula ku dduuka kulinda mitwalo 2 egy'olunaku odde ewaka nze kyovoddola mbagambye ennaku zino okusabiriza emmejja cash crop pozi n'okutunda buno obuduuka buno obwaffe ng'obwange bwentunda ng'obwange okimanyi mbuno nze nagenda mu tawuni okola nagendako mu tawuni okola ku Mutaasa Kafeero nga kuliko restaurant nga nnene nnyo eri eyo waggulu ku fula esembayo naye amanyi kati akanaana ako nga mbeera Makindye nga nina ovaayo ne ngenda ku makya okola kuki mu tawuni nga ninnya taxi transport taxi ya 10 mmeka 2 wemba nkomawo nga njirinyira mu Kisenyi ya 10 mmeka 2 ezo ze 10 mmeka n'ofisa 4 wobeera ku mulimu olina onywa amazzi olina ne chai olina okwegulira ebyokulya olina okugula ka data ng'okakana olunaku ezo tezina na kyezikuyambye kati olwo n'okola otya naye ng'ekikutwalayo kwogo omulimu ekikugumya waliwo bakasitoma bano abajja abasajja wakutuma emmere otambula obigula mpola mpola tosaatuuka otambula onyigamu ku bbinaawo nga weetegawo okomawo mpola mpola nga wootambula bulungi wasinakulekerayo ettaala ng'ogira oti omugamba ennyonta ennuma sinnafunayo kyakunywa ng'agamba funayo akasooda oba funayo kimpakka namba kale kweggamba ng'omulimu mainiri kusabiriza kuba okwokola ki olina omulimu w'okolawo okubira oluseke abantu abasinga bali eyo bakola naye nga tebali ku musaala bali kusabiriza kwokka naye nazi kuno ng'omukazi bwakula afundula n'afuna omusajja n'amulabirira abakazi kituufu enaku zino bakola ssente naye twatuuka tutya okubeera nga esteem kati abakyala baweddemu okubeera nga ateeka mu musajja omanyi obusente bw'oteeka mu mukazi musajja najja njagala emitwalo 5 gambe ngenda gakuwa n'otagazza kiri understandable nino okolera omusajja video 2 video 3 ekyo kye mwalina ekyali kibaleetera okwekkiririza mukyala gawa no ekintu kiri bwe kiti omuntu w'oyagala omuntu oba oyagala naye akole ki abeere bulungi
nze kati nze nange nagulyako ku musajja iPhone nga nina ssente gwe towakana gwe towakana nga nkola mu bbaala nga nkuba biddiru byange nga nina ssente omusajja naŋŋamba yala mukwano gwe ng'akutte iPhone omusajja yali bya serebu yali serebu nanga mukwano gwange sugar mami we yamugulidde iPhone nze akasimu kange kakano nswala ne mu bannange nesirika netandika okukola nenkola nga nfuna ssente kivubi birthday yatuuka ngenda kuwa essimu nemugamba enkya birthday ya boyfriend wange mukubire omuwe iPhone nga ze nina nnyingi ezo zentoddeko just nga njagala kulaba ng'oli musanyufu kuba obuzibu buba mukwano love kitegeeza kulaba muntu nga ki musanyufu nga musanyufu kati wemba nina nga toyina lwaki mba sikuwa naye tuba tetuli mu love lwaki mba sikuwa kakati ekyo kyogaye munazi kuno omukazi simayanga ng'agenda afumbira omulembe gwakyuse era ndaba abantu bangi ne Prima mukyala Josted yavayo naga bannange si nti buli muntu ebigendererwa bye bufumbo nedda munneesonyiwa mulekera okunvuma mbu lwaki siri mufumbo okimanyi mbunno edda omwana we yabeeranga ew'abazadde be ng'atuusiza ng'azadde balaba akuze engeri y'okuvaawo yalina genda wa musajja lwansonga edda abaala tebaabanga na ssente za kwepangisiza okimanyi nga ye alina genda wa musajja amuliise naye kati guno omulembe abakazi bakola ekyamutwalanga ew'omusajja okumusuza asobola okyetuusa akasobola okukola ki asobola okwesuza ekyamutwalanga ew'omusajja amuliise asobola okweriisa bwe yabeeranga ew'omusajja n'amumanyira ng'alina abaana ng'aguma lwaki lw'abaana ng'agamba kaŋŋumire wano abaana bange naye kati guno omulembe osanga omukazi n'akuzaalamu omwana n'akuleka awo ye ne yeekuliza omwana we nga gwe oli awo olinga kifaananyi ojja mulabako bulabi okikkiriza okiwakana okwemalirira guno omulembe kungi nnyo kaakati ebyo byogamba ekyamutwalanga ew'omusajja kumupicca abeera awo nti gundi yomu yamupicca kati ate ennaku zino okupicca tebikyali siriyasi w'oyagalira wonna ofuna akola ki ebintu byanafuwa edda abantu bagendanga ew'abasajja lwabyanfuna okitegeera naye ebyenfuna ebyabatwalangayo ennaku zino abakazi balina ssente ayagala funa musajja lwa laavu gwayagala ki laavu kati ate omuntu oba omufunye lwa laavu lwaki waba alina ekizibu tomuwa kati ebyo byonna byenjogedde ogenda laba ng'obiraba kw'oyo omukazi wa bbuluno agambye omwana asobola omwerabirira alina bizinensi ye alina ssente ze asobola okweriisa ate yabadde n'ateekamu n'omusajja kati oyo ng'ojjanga omugamba mbu omukako ofumbira omusajja gw'atayagala alina engeri byonna gy'abiyina alina funa oyo gw'ayagala era gw'ayagala kati olaba guno omulembe abakazi balina gwoleemu baagala nnyo zaala abaana mu basajja be baagala lwansonga w'ozaala omwana musajja gw'oyagala laavu eri tefa omusajja waagenda at least ogizza ku ki kubanga twatulaye ku bazadde abakuba omwana ku lwansonga ali tayagala taata wa mwana n'omwana gwe yamuzaalamu amukuba atamwagala yajja ewa taata w'omwana ng'abala byanfuna taata w'omwana yamulekera olubuto yadduka ebyenfuna teyafuna yafuna olubuto lwaki obusungu tabuzza ku mwana naye wozaala omwana mu musajja gw'oyagala n'omwana oba omwagala kale ensonga nneeyo nkulu and I think Queen aginnyonnyodde bulungi so ekitegeeza omukazi yakoze ensobi okuvaayo yabadde tavaayo okuvaayo okola ki mu mawulire n'okutandika okutuukira ba bloggers na biki okuvaayo si kyekikulu ennyo naye by'oyogedde kyekikulu otandika otugamba ng'omusajja wo waatasala byoya obanga atugamba nti gwe kennyini gwe toyina makulu kubanga omukazi aliwo gamba ku bbaawe omukazi aliwo shapinga musajja musajja ye talina budde alina bunoonya ssente gwe alina ogamba bbaawe sala ebyoya ddinga nze mulabirira kyogamba amulabirira 100% byonna byonna ndowooza kale ate n'ekirala kino kigende eri abakyala nze nali nfunye ku lubuto nze nazaalako ebintu bino byenjogera mbitegeera manye embeera omukyala gy'ayitamu ng'ali lubuto bakyala bannange mbadde nsaba tugume
Ebiseera ebisinga abasajja abasinga sigenda kwogera nga nkutadde naye abasajja abasinga obungi bemmanyi omukyala waafuna olubuto engeri gy'abadde amuyisaamu ekola ki kandi mufuuka demanding munko kati kireetera omusajja olumu okufuuka incompetent nga bimu tasobola bituukiriza ate abakyala bamwe bafuna embuto bafuna empisa embi abasajja ne babakola ki ne babakyawa kati abasajja abamu balina kiri ku bwongo nti abakazi b'embuto balina empisa embi so babeewalamukko okitegeera ate n'ekirala omuntu wafuna olubuto engeri gye mubadde mulimu n'omwami mu bikolwa by'okwegatta ekyukamu abamu tebeegattira naddala kati era omuntu omu-expecting okola ki okukyuka ne woba obadde omuwa buli ssente ne woba gwe abadde amuwa ssente naye ng'oli lubuto yabadde alina omuwa obudde bino byenjogera mbitegeera yabadde alina omuwaamu ki obudde n'alaba kirabe waliwo ebintu ebimu nga tosobola bikyusa nga biri nnomo n'asooka n'azaala n'alaba Bruno ayinza kweyisa atya nga amaze okuzaala kaakati mulimu abasajja abamu nze waliwo omusajja eyangamba nze omukazi bw'afuna olubuto mba saagala mwebakako appetite edduka kati byosanga ebyo nti omukazi mu kaseera n'engeri gy'aba talina amukwana aba ayagala nnyo omusajja ono kubanga yasobola obbeerawo yekka weyabaye ate eyo omusajja aba adduka buddusa aba ala tokyali attractive ate ne woba wakufuna oba otyo osobya omwana wo kati oyo yakufunisa obuto bwakuvaamu kikumalamu amaanyi kyovudde olaba ngambye abakyala tulina okuguma ebintu ebimu n'ogamba nti kati ekyo kiteekeddwa obba n'olaba kirabe ne woba gwamuwa ssente otya era akyuka lwansonga olubuto olwo ye aba akulaba toli attractive oluusi aba alaba ng'akosa n'omwana okitegeera ogamba omwana we munuulira awo kati bakyala bannange tugume buli omu ali wano eyazaalako eyo embeera agimanya ate ng'eri nnomo oba onyirira kwenkana tya oba okola okikasi tofuna olubuto papa omusajja akyukamu okuggyako abatono ennyo ng'ate omusanze omwana amwetaaga ennyo naye abasinga si gwe asoosa ozzaala abantu bazaalazaala dda era nze ngamba n'abakazi bino byofuna olubuto n'oleeta akajanja ompunyirira bubi olabika bubi kansemberera n'ovuma omusajja engoye ze zimpunyirira bubi omusajja ojja genda omumala okuzaala akusuule mu nju nga nze nina nzazaala eŋŋende aleme kunneekwasa munnamulekera olubuto ng'omukozeeko empisa embi akukooye ojja kweyisa bubi egyo emyezi omwenda ow'omusajja gaapu agenda afuna omulala gw'omala ozzaala akusuule mu nju bajja kusuula mu nju odde wano oyasame abasajja babi kumbe ye gwe yeeyisa nga gwasoosa ozzaala abantu bazaalazaala dda teweefuula mbu gwe asoosa okufuna olubuto abantu bazaalazaala dda era gundi mwetereze byebyo ebyange tumalize n'akasana katabuse ate tunaafiirako bafiire olina kyoyagala okwogerako ekirala nze njagala kukuta nze mmaze abakyala mwetereze si gwe asoosa ozzaala bazaalazaala dda oyo musajja alina abaana nga babiri just atya nakugamba kale yaleero bwetyo bwetambudde oba olina kyoyizeemu abawala muyige wakuba n'abasajja kale kwini bwatu bwakigadde mbere bulungi mweraba omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala Rosemary Beddings nga ffe nno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo